صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wedengere byanja yakugabira mulamu kwetulina byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa bingi era nimwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutufuula abasiraamu kulanga kunyawo nosirikirira neweebuuza ekibuuzo siba kubanga ndi musiraamu naalibadde ku puroguramu ki naye bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala ja'alana min al-muslimin yateeka mu basiraamu tulina okubeera nga tumwebaza يوم يبصر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية ويكيني ويكيوم ولنا وقوما ولنا بوادر ولنا بوادر وقوم وفصانا ويرام ويبصر كان يبالي أبو زنيرا balina ensusu ezinyirira abali mutonika bangi abalabika obulungi naye ng'endwadde zaabazingako ate nga n'essente we ziri weebaze Allah subhanahu wa ta'ala era otunuulire nnyo nti okyasobola okulwala n'ogula fana nonomwa n'owola olw'omufaanyi obulwadde nga buli mukadde bibaga nti oyeetaaga $8,000 ende India naye nga bw'osobola okulwala n'omuwa akaziire n'omuwa ekigaji n'owona oba teweebazizza Allah na kumutegeera na kukola ebyo Allah by'ayagala kufuulimu byazamaani kumeka abavuddeko waya bali akasasiro bameka abalwadde endwadde ez'enjawulo zeetaaga obutitimbi bw'essente naye nga kubona akaziire nakigaji bananonola tuga nti alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu ssalihaat. Tumusaba Allah oyo atukolera ebyamagero ebitakoma asoosasira n'emirembe bidde Muhammad sallallahu alaihi wasallam okugira n'ekyengula kino ekinene ky'eddiini y'Obusiraamu ate era Allah n'amutuma gye tuli rahmatan lil alamin nga kyakusaasira kyaffe eri ebitonde byonna. Bana baba Abasiraamu sisobola kutabakiriza kutya Allah. Allah yakiddingana nnyo mu Qur'an kikulu era abakifiirwa ne bataba nakyo gye giribeera emiranga n'enzikiza ennene nga tuli mu ssanda balaamira okutya Allah, balaamira okwewala ensonga ezinyiza Allah nga nange neeramira okuva mu mbeera yonna ey'akanyigo gye tuwangaalira mu bulamu buno obw'edduniya. Embeera yonna etunyigiriza obulamu bw'amatigga bwe galimu mulinamu omugabo gw'amazambi obutatya Allah nga tonnakaaba kuba miranga mbeera gy'olimu y'akanyigo nakwebuuza ebibuuzo lwaki emikisa sirina, lwaki ebyange biri byenkwatako bye bifa. Tunuulira amazambi ge weebagala galinamu omugabo mu mbeera yo ey'akanyigo.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. oyo yenna ku mateeka ga Allah n'atamugondera n'agakuba amabega bulamu buno obw'ensi n'abutwala ka annahu al-bahaim, nga yeeyisa ng'ebisolo ebyeyisa. Allah yagamba fa inna lahu ma'ishatan dhanika, obulamu alina kubeera nga bwakanyigo. wa nahshuruhu yawma al-qiyama a'ma, tagenda kukoma kuwangaalira mu bulamu buno obw'edduniya obwakanyigo obumunyigiriza obumukaabya amaziga. riziki ekendedde, sirina mikisa, buli wendaga buli kyenkwatako tekibaamu mirembe. huwa yaishu fi dhiq, omuntu awangaalira mu mbeera ey'akanyigo emunyigiriza n'ayagala n'okwejja mu bulamu obw'ensi. abamu ne batuuka ne ku ddaala erowooza nti Allah yabeerabira. takwerabiranga Allah, tokiteekanga mu bulamu bwo nti Allah yakwerabira, wabula amazambi go galina kye gakosa kinene eri obulamu bwo. bw'oba oyagala okuva mu mbeera ey'akanyigo weenenya amazambi. ma alladhi akhraja adam min aljanna, baganda bange abasiraamu munziremu, kiki ekyagobya Adamu ne kimufulumya mu jja n'omwali ebyengera n'ava mu bulamu obutaali mu kanyigo, obulamu obuli soft, obuli mu buli mbeera yonna ennungi. kiki ekyajjisa Adamu ne Hawa mu bulamu obwo? wali kusobya Allah kuva ku mateeka ge. kiki ekyagobesa Iblis n'ava mu bwakabaka obw'omu ggulu n'afaanana nga bw'afaanana mu mbeera ye gy'alimu, ala suratin absha fi ddaakhil wa fi ddaahir, mu kifaananyi ekisinga okuba ekibi ekyokungulu ne munda. gaali mazambi kujeemera Allah. olwaleero lwaki okaaba embeera ey'akanyigo ne weerabira ensonga ennene kyembeera etutadde mu maziga etuwangaaliza mu mbeera ey'akanyigo? byonoono byaffe. Adamu yava mu bulamu buli obuli mu buli kintu kyonna Allah n'amussa ku nsi, naye nga bw'otunuulira Adamu we yakkira, nga Allah amujjana n'akka ku nsi kuno we yatuukira, tewaaliwo wadde neighborhood, olusenyu awatali mulirwano, ensi omutali kintu wadde ebirime. naye ng'ekimussizza n'ava mu jjana kwali kuva ku biragiro bya Allah. tolaba nga amaziga go gookaaba, akanyigo k'owangaaliramu mulimu amazambi ge twebagala. olwaleero y'ensonga yaffe gye tugenda okwogerako, nti mu biteeka embeera yaffe mu kanyigo mazambi. era nga tugenda kwogera ku athari dhunubi wal maasi, obuufu, ebisago ebitutuukako olw'ebyonoono byaffe n'amazambi gaffe. toddangaawo n'okaaba n'olowooza nti Katonda yakwerabira, wabula olina kye wakola ekikwetaagisa ggwe kennyini okwenenya. naye tugenda tutunulira obuufu, ebisago ebitukosa nga tusobezza Allah. kubanga abantu bawangaalira bambi fi dhiq, mu mbeera ey'akanyigo. naye buli wobeera mu mbeera ey'akanyigo nga buli gy'olaga osenguse, ozza egindi, ogezezzaako kino, okoze ebintu eby'enjawulo, naye ng'olaba embeera tegenda.
maama ose yakuloga era toliiko bitambo byewammwe. Sigamba mbu oganye kulima bijja, nsonga eri wano mazambi go byonoono birina ebisago bye bitulekera nga boolaba abantu emmundu ebakuba emmundu bwe bayita obuganga obuvaamu obwo bukusammukira. Ekisookera ddala min al athar wal adrar, ebisago n'obuufu bw'amazambi ge twebagala nga tusobya Allah ne tuva ku mateeka ge. Ekisookera ddala hirimani al ilmu, Allah akumma ekitangaala ekyokumanya. Teriyo kibi Allah kyajja ku muntu nga nuurul ilmu, ng'ekitangaala ekyokumanya. Era omuntu buli lwatamanya Allah ze nsobi, ali mu mbeera yakanyigo ate yeeyongera kukola nsobi, n'agenda n'asamira n'alokokako, n'agenda mu makyaki, n'agenda mu bapasita, n'agenda mu bafumu bijja, n'akaaba emiranga n'abakoowoola. Bambi Allah yamuggyako nuurul ilmu. Hirimani al ilmu, yammibwa ekitangaala ekyokumanya, n'alowooza mbu byewaabwe bye bimusumbuwa. Amazambi gatujjisibwako okumanya. Tulabayo abantu abatasaala, tulinaga nze ebyessola nabivaako, nsabye Allah ebbanga ddene. Omuntu n'abeera nga munywevu ku busiraamu, kirivu n'akisalako, eppa Allah yakuggyako nuurul ilmu. Kisookera ddala hirimani al ilmu, yammibwa ekitangaala kiri ekyokumanya. Fa inna al ilma nuurun, baganda bange okumanya kitangaala yakdhifuhu Allahu fi qalbi al abd, Allah akiteeka mu mutima gw'omuddu. Kasita kikuvaako ogenda kukola buli gasiya yenna mu duniya, kubanga okumanya kwe kukontrolinga omuntu, n'amanya Allah kyamwagaza mu kiseera ekituufu, n'amanya Allah kyatamwagaza mu kiseera ekikyamu. Wano Allah tanjagalawo, buno budde nakuleeta dhikaari, sisobola kwebaka ne bukya nga soogeddeeko ne Allah, kubanga ekitangaala Allah yakimuteeka mu mutima. Gwe baakijjamu ky'oba olaba okaaba ate n'oyongera ku mazambi mu kwonoona. Walmasiya tutfiu dhalika nuur, amazambi gaffe gazikiza ekitangaala ekyo Allah kyatuwa, kyateeka mu mutima gwo. Wa inna dhunubi tu'mi basiratul qalbi, amazambi gaggala amaaso g'omutima. Lahum qulubun, balina emitima, naye emitima gyabwe bambi tebagikozesa kutegeera Allah. Ebisago by'amazambi hirimani al ilmu. Tunuulira Imaamu Shaafi kyekyamutuukako. Amazambi ge yakola teyagakola mu bugenderevu, ensobi gye yagwamu teyagigwamu mu bugenderevu. Giraba Allah kye yamuggyako. Kyava yagenda eri omusomesa we yali amuyigiriza, n'amugamba embeera ng'enkaluubiridde. N'amugamba nti lekera okusobya Allah. Yagamba Imaamu Shaafi nga imaamu we Waqi amaze omulambira nti lekera okusobya Allah, yagamba Imaamu Shaafi nti fa araftu anna al-ilma nuurun, nakitegeera nti okumanya kitangaala. Baganda bange abasiraamu, amazambi gaziba amaaso g'oku mutima, n'owangaalira mu mbeera ey'akanyigo, buli kiseera n'okaaba, nga tonnakaaba nnyo kwaziirana, weekyekinga eggwe kennyini zambi ki lyennemeddeko.
zambi ki lyennemeddeko Allah okunteeka mu mbeera eno. Sooka weekyekinga okubiri vansi biki byensobeza Allah. Kyokubiri wahshatun fil qalbi, omuntu afuna ekizikiza mu mutima. Buli kiseera n'awulira okukaluubirizibwa mu mutima. Wahshatun fil qalbi, afuna ekizikiza ekibuutikira omutima gwe. Kasita Allah aggala omutima gwe baasi ogenda kuwangalira mu mbeera yakanyigo, kubanga omutima muggale. Ekyaguggaza kiki? Byonoono, mazambi gakukosa. Amazambi gakosa. Kati wafuna wahsha, enzikiza yaki y'omutima. Takunu baina al-abdi wa rabbihi, kyekizikiza ekyo kyolaba omuntu abeera wakati we ne Allah. Thumma yamtaddu atharuha litakuna bainahu wa baina ibadillah, ekizikiza ekyo ne kituuka n'okuva wakati wo ne Allah ne kibeera ne wakati wo n'abantu. N'olaba nga buli muntu yenna olaba nga atakwagala, nga ne bw'otuula mu bantu tojaawo, towulira mirembe. Abantu b'otunuulira olaba nga abaakuggyako ebyengera byo, naye nga Allah yakireeta ekizikiza ekituuka n'okubuna wakati wo n'abantu. N'olaba nga abantu abatakwagaliza birungi, n'olaba nga abantu abayonoona emikisa gyo, nga ne bw'otuula mu society towuliramu mirembe. Ekizikiza Allah yakireeta n'okukireeta ne kibeera wakati wo n'abaddu n'abantu. Okumanya amazambi ga kabenje galeeta ekizikiza mu mutima. Kizikiza ekyo kisooka kubeera wakati wo ne Allah. Thumma yamtaddu, ekigenda nga kigaziwa ne kiyingira ne wakati wo n'abantu. Ne bw'otuula mu bantu tofuna mirembe. Era ogenda okulaba omuntu ali eyo yekka mu bantu, tajjaamu, awangaala yekka. Bambi ekizikiza wakati wo n'abantu nekyakireeta mazambi. Maki? Mazambi. Watakuwa hadhihi alwahsha hatta ma ahlihi wa qaribihi, Allah akireeta ne kigenda nga kigaziwa ne kituuka n'okutuuka ne mu bantu ba famire yo. Nze mukimanyi bulungi mulimu wano abantu nga baava ne ku bantu b'eŋŋanda zaabwe bali eyo basamira, nga ne famire ye yamuvaako, nga ne bwasemberera abooluganda tasobola kubajyamu. Naye ng'okimanyi bulungi nti okuva ku b'eŋŋanda zo n'oba nga tobasemberedde, byebimu ebireeta embeera yo ey'akanyigo. Ekibayisa ba akaalibu kubeera nabo kumpi, naye wabavaako oli eyo wekka. Ne bw'obasemberera ojja bwebwala bwebwazi, ne wegaba maziika nga muziika wammwe otuula eri mu bitooke. Kizikiza Allah kye yateeka mu mutima gwo kikukosa, ne kituuka n'okukosa ku bantu b'eŋŋanda zo n'abantu bo, n'otuuka n'okulaba nga abantu b'abaana bo tobafunamu mirembe, tobafunamu ssanyu. Olaba okaluubirizibwa, genda okulaba omuntu avudde ku bantu be atambudde myaka n'emyaka abuze, tali mu bantu be. Kiki? Amazambi gatukosa. Ako kabenji kanene eri obulamu bwaffe tuli ffena n'omuntu okubeera nga awangala mu mbeera efaanaganako bwetu. Nsonga eyokusatu, qillatu tawfiq wa ta'assuru al-umur. Omuntu atuuka ekiseera n'alaba nga alina qillatu tawfiq, alaba Allah ensonga zibambi tamuteereddeemu kumwanguyiriza,
wa ta'assuru al-umur ensonga ze buli bwazibeeramu alaba azigendamu mu buzibu kati alina qillatu tawfiq obukendeevu mu kwanguyizibwa Allah gwawaffaka n'amuteebesa ekituufu kati omuntu bwe lwabeera mu mazambi Allah tamuteebesa bituufu ta'assuru al-umuru akaluubirizi bw'ensonga lwaki ebyo bijja lwa mazambi toli muwaffaq tebakuteebesa kituufu gwe buli kiseera gwotomera nayingira mu kino seeka nentomera nayingira mu kino seeka ne bantomeza nagenda ejjinja okukola emirimu kyenasangayo si kyenalaba olina qillatu tawfiq ta'assuru al-umur songa zubambi za kanyigo fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqa talina nsonga gya feesinga bwati kujjako nga bulwalaga alaba omulyango muggale ayinza notuuka ku kisaawe nga ne visa agirina nibamugaa togenda ayinza notuuka ebweru bulungi bwati n'atuuka nibamutikka ayinza n'okuggulawo omulimu bweppa taddewo bizinensi abantu ebeeyagaza bagiraba ne balangirira enkya tekizimbe kyakutta omuliro agenze bamuyise nti ogenda kuvuga mu motoka bamulagiridde agenda omuwa emmotoka gyali agenda otuuka ne bamugamba nti amusiraamu mulimu bagugabye leero ku makya agenze yiyo soloti agenze kuvuga mmotoka nadda qillatu tawfiq ta'assuru al-umur tasobola kumuteebesa kituufu buli walaga bwati yajidu baba mughlaqa omulyango gubeera muki muggale awo mutaassiran alayhi oba ensonga bambi okulaba nga zibeera buli kiseera nga zakanyigo wakama anna man ittaqa ja'ala Allahu lahu min amrihi yusra kimanye nti buli atya Allah amwanguyiza ensonga ze fakadhalika man a'attala at-taqwa nabwe kityo buli akendeeza okutya Allah akaluubirizibwa buli walaga tutulaba abantu nga bakaaba nnyo ndi ku mulimu naye nina olutwe wano wendi siinaawo mirembe mazambi bambi gakosa okenyini wetunule mu background yo gitunuulire enkolaganayo ne Allah mu mazambi kati buli onoolaga ojja kusanga omulyango nga muggale kaifa la wakad inqata'at anhu asbabu lkhairi ayinza atya Allah okumuteebesa ekituufu ng'ensonga eyali badde emuteebesa ebirungi yagitta ey'obutasobya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokuna wahanul badan mubiri gwe gubeera munafu akaluubirizibwa okukola ibaada zimukaluubiriza bambi ibula abantu gena no mwezi ogwa Ramadhani mutera obbalaba muli bajulizi omuntu n'asala keera akeezi n'atuula wali ebbali tasoma Qur'ani yeebase bw'ati abamu bambi n'alinda kunuutu n'alaba nga imaamu agenda mu kunuutu n'ajja n'agyetabamu naye nga wonna tasadde afuna obunafu mu mubiri gwe obukola ibaada oba ntegerekisi omubiri gwe gubeera muki munafu mu kukola ibaada buli ibaada bambi gyalengere mukaluubiriza oba mugamba sala ku salatu duha alaba nga kizibu zukkako ekiro alaba nga tasobola talawi yetuuse tuli mwezi gwa Ramadhani era tuli omwezi gwa Ramadhani ogwali badde ogw'okunyiikira okukola ibaada ng'abantu ku mulyango awo basindikagana busindikaganya okuyingira basange eswala za jjama
era ogenda omulaba bambi era yajja leeti nga nejjama yawedde dda, mutala we yasaalako 2 n'atuula ebweru. Tuli fena omubiri anafuyizibwa omubiri kuyimirizaawo ibaada za Allah. Kyova olaba abantu bakaaba nti tetusobola juzu. Imaamu waawa wanvuye juzu namba baalisomye aya 10 oba 5 kikulu kusaala. Ekizibu tanaba kukitegeera, kiri mu mazambi gamukosa. Bwebuba buganga bwa mundu bwamuyingira mu matu, onafuyizibwa omubiri gw'okukola ibaada nga naye basoma ejjuzu mu mwezi ogwa Ramadani, olaba kiki kinene kizitowa. Era ogenda okulaba bambi abamu banoonya bayimaamu abangu, ya imaamu waawo wa mulembe dakika 7 tuba tumaze talawiya, n'atamanya nti bambi mazambi ge gamusumbuwa. Ate talawiya emulema bwetyo, n'agenda awaka n'atuula ku TV ne remote n'atunulira abasaala e Makka nga b'okwalidi nabasaala. Ye kenyini bw'ati n'akyusa remote kandi aba ab'e Makka, kandi aba ab'e Madina, kandi aba abali mu Egypt, remote gyakutebwa ati ku TV. Naye nga ye talawiya emukoze eki? Emulemi. N'atuula okwo essaawa nnamba ng'ab'e Makka basaala nga ye ali mu ntebe bamutuulizaako wali bakuli y'obuugi. Bw'awuuta bw'ati bw'alaba abasaala e Makka, e Madina, n'akatogo ke kali wali. Bambi obunafu obwo tannaba kuzuula lwaki buzze. Ekikusumbuwa maki? Mazambi ge gakunafuya n'omubiri n'okaluubirizibwa okukola ibaada. Abantu beerabira nti n'okulya ddaaku ibaada, naye abantu bagamba ki mu kiseera ky'okulya ddaaku? Siina gakola ki? Gazuukuka. Naye erabira nti okuzuuka kimuyamba nakwo okusaba ku Allah, okusaala akaseera ak'emikisa. Kati lwaki okaaba emikisa ng'olina ebisiraani? Ng'ebiseera bye tusobola okukoleramu buli kyonna Allah kyayagala yabituwa. Ate ne tufundikira nga tugenze mu bijja. Lima ku bijja ne weepakira emitwalo 7 kitundu ezikutwala ewammwe eri ebijja, naye nga mu nnyumba yo n'amazzi g'olina awaka mwe muli baraka. Kusitukako kiro kufuna wuzu kukola ki? Kusaala. Naye ne weepakira n'ogenda mu bijja by'ewammwe eruweero obikooleko. Olina ekizibu naye tokimanyi. Ekikusumbuwa maki? Mazambi. Kati baganda bange abasiraamu, falmu'minu almuti'u li rabbihi, omukkiriza yenna buli wagondera Allah we. Tuli fenna Allah amuleetera amaanyi mu mutima. Wa kullama qawiya qalbuhu, ebbanga lyamalanga omutima gwe gulimu amaanyi, qawiya badanuhu, n'omubiri gwe gubeera n'amaki? N'amaanyi. Tulaba abantu ne balemererwa okusaala esswala y'ekiro sheekh, ate n'obasanga ssaawa 10 kitundu 11 bali ku road work. Adduka yenga salatu layli yamukoze eki? Yamuyiseeko, teyagisadde era tagisaala, naye ssaawa 11 ali bweru, ali ku road work. Mukyala, musajja, muvubuka, nti bakuuma mubiri. Mubiri ki ogwo gwe mukuuma ogutaliimu qiyaamu layli? Mubiri ki ogwo gw'okolera ogutaliimu kusitukako kiro? Baganda bange, obunafu bw'omubiri, ekinafuya omubiri gwo mazambi. Maki? Era omubiri bwe gunafuwa gulemerera okukola ki? Okukola ibaada n'otosobola zikola. Ekyokutaano, hirimaani rizq. Allah akumma ebyenfuna. Riziki Allah n'agibuza. Okubuza riziki Allah agibuza mu bintu bingi. Osobola n'okuba nga ssente ozibala naye nga zikuyita mu ngalo. Olina nga nabadde ne ssente zange wano siziraba.
oba nina amajini aganziba oba okubanga riziki buli ne bwakola omulimu abantu gwe basobola okulaba nti omulimu gwalina mulungi bantu babeera ku kyeyo nayanjula ngalo namalayo emyaka nosanga omusajja avuga kagaali mu katale atwala bintu by'abantu ndagala nakati atwalayo ennyanya alina wasula naye nosanga omusajja bamusasula sente kakadde naye nga talina sente zimuyita muki riziki temuli qillatu riziki manya hirimani riziki Allah akumma riziki mu bimu ebikumisiza riziki mulimu amazambi go so step mother we yakuloga bwe yatwala emikisa gyabwe muwayiriza abakazi abo nga tebalina kye baali babakoze n'obakola ni taata waffe yawasa abakazi basatu omu yamujje yewaziwe nnyo Kongo bantu be Kongo nga bobamanyi babiteega mukyala gwe yawasa yakola ebintu bambi nedda mazambigo muve ku bakyala babakitammwe maki mazambi gaffe hirimani rizq Allah akumma riziki nebulira ddala fakama anna taqwa yajlibu rizq nga bwe kiri nti taqwa okutya Allah yajlibu rizq kuleeta riziki nga Allah bw'agamba nti waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja yenna atya Allah amuteerawo makhraj tuli fena kadhalika fa inna taraka taqwa yajibu al-faqr wal-kaffa omuntu buli waleka okutya Allah kimuleetera obwavu n'emitawaana tweyambise ekigambo ky'okutya Allah twewala ekigambo ky'okugwa mu mazambi mu birala ebireeta riziki ng'ogyeko taqwa qiyamul layli kusitukako kiki kiro situkangako ekiro lwaki okaaba emisana amaziga ng'ekiro walemeddwa ate amaziga g'okaaba ogakaabira mu bantu nga bw'obabulira riziki bwebuze eyali badde akaaba ne Allah w'ekiro kyakulema qiyamul layli situkako ekiro okaabire Allah yenannyini riziki yenannyini mawanika bano abantu b'olimu emisana b'obuulira riziki otudde ku bodaboda n'onyumiza omusajja ng'esente bwe zibuze oyo gw'onyumiza bambi misikini si alina riziki muveeko omusajja wattu avuge bodaboda ye niye olugitulako bwe pa sente zibuze nakuze mbonyebonye emyaka mingi oba mubuziraba oyo gw'obuulira si ye nannyini kumalira kizibu kyo nannyini kumalira kizibu kyo wamulese ekiro n'otayogera naye qiyamu layli ekirala okusaddaaka muyitirize nnyo okusaddaaka abantu bawano mu gitama society ya wano ekitubuzizza riziki ennyo muli bakodo obukodo bwayitirira omuntu nolema n'okugaba enusu 5 akati omuntu asuula atya ssente mu masijidi ng'abadde atoola mpulidde wano nga imaamu anyumya naaba nga abadde agenda kuwaayo ategese kuwaka 10,000 n'asuula akeetaano n'agamba nti nkasudde mu nsobi era n'ojja wano emimbali n'ozisaba oyo nno weetaano zaali nnyingi nze wallahi billah ndi wano mu masijidi nalaba omusiraamu oli ewaffe ekyengera eky'ebitaano kye kyagwa mu nsawo abasiraamu ne bakiweereza eri imaamu n'amala okusaala najja n'akisaba wallahi billahi eky'ebitaano bwe kiti mumanyi bulungi nnyo physically kuba nze nali nsaazizza oli ekyengera najja nanga seeka ebitaano byange bivuddemu mu nsobi ne babiweereza wano era nanyeenya bunyeenya omutwe bikwata ebitaano bye nembimuwa gwe Allah n'akuteeka atya mu mbeera ey'essanyu afaanana bw'ati atasobola ga nti tukankireke bwe mpulidde weetaano wano ewammwe wano kwalidde naye ze nalaba wa 5 n'amaaso gange Allah n'akujja atya mu mbeera ey'akanyigo katusaddaaka saddaaka mujjeemu obukodo
obukodo sifa kitendo madhumumu ekivumirirwa muze mubi tajja kuwa Allah ng'oli mukodo kullan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun temujja kufuna birungi okujonga muwadde nammwe Allah byayagala kati okabira bwereere obukodo bwo butunuulire kiki wali ogabye nga tebamaze kutiisatiisa nnyo bafu noga nti saddaaka yange eno buli mwezi sente zenfuna nsaddaaka bamala kubalengeza ntaana ziri nkoowe ne musisimuka noga jajjange yebasaawo lwaki omala kulaba ku bafu okusaddaaka kyeteekemu kifuuke paati kuggwe nti nina okusaddaaka mubireeta riziki assadaka kukola ki kusaddaaka ekyokusatu ekireeta riziki silatu rahmi okuyunga oluganda okuvaako ab'ekiko bayitambwa nako wembwa abo ab'eŋŋanda taagala kwesembereza kyobulaba naawe oli mu mbeera yakanyigo ezo zoyita embwa gwe musaayi gwo olwo ebintu Allah byeyakola nga biri automatically nga si kusalawo ko si magezi go n'akuteeka mu bantu abo beb'effamire yo bafaanana batya be babo nze kati siri wa famire yamu nina eyange mwinva bafaanana batya be baffe gwe famire yo gye wavaako b'oyita ab'embwa lwaki obayita embwa kyovulaba ogenda kukaaba nnyo mubireeta riziki ki siratu ki kuyunga luganda muyunge eŋŋanda zammwe kolagana n'ab'eŋŋanda zo nga bakwenyumirizaamu tebakulabanga ekizibu ate naye tobalabanga kizibu ze eŋŋanda zo naye tuzivaako oli n'abayita gasiya saagala kwesembereza kyovulaba oli mu mbeera yakanyigo ngambye qiyamu layl okusaddaaka okuyunga ki neŋŋamba ekyokunattaku wallah kutyani kutya Allah neeba naakusomesa emisomo n'ogituulamu egirunda enjuki neeba onootuula mu misomo egy'okuyiga ebakozesa ensigo neeba onoolinnya bbaasi ogende eggulu salimu salaaku ggye mu bwavu nga tonnakola bino wammanga tojja kubuvaamu oli atuuka noganze kentuuka mu maaso g'oyo mba mmaze tojja kumala neeba onoosula mu woteeri eggulu olaba omukulu tulina kutya Allah toyunga luganda tosaala kiro tosaddaaka ensonga ey'okutaano tilaawatul Qur'an kusoma ki tomanyi na kusoma Qur'an wabula okaaba mu bantu mbu ssente zikubuze lwaki tobakaabira nti Qur'an enneme okusoma n'ekimbi bibiri bana ssente zibuze bana embeera gye tulimu mbi nnyo lwaki tobanyumiza nti Qur'an tomanyi kugisoma naye ebireeta riziki ate si bye tuliko Qur'an tetumanyi kugisoma essuula z'omanyi namu ze wakwata mu mutwe ozimanyi bumanyi wazikwata bukusu naye ne weeri tomanyiwo era bakubikkulira awo Qur'an baga tubikkulire idha jaa eyo gye weenyumirizaamu gy'osoma ogitulage weeri obeera eri mu Bakara onoonya si bwe kiri kubanga ezimu ffe kennyini twazikwata buki bukwasi bukusu naye nga ne weeri tomanyiwo mbagezeseemu wano mbabuuza Ayatul Kursi weeri tulage tetumanyi na weeri izako ne tetumanyi kugisoma ate tukaaba kati okaabira ki naye ebireeta riziki Qur'ani kugiwabudde kugisoma gitunulemu emisana gitunulemu ekiro bubeere obulamu bwo ku ssimu oli mu takisi tunula mu Qur'ani olina wootudde ku masi tunula mu Qur'ani awaka Qur'ani naye tumanyi kugisoma ate tukaaba mbeera mbi ensonga n'endala zisigenda kunnyonnyola ezireeta riziki mbawaddeko ezo 5 tuzeekwateko
tuzikolereko. Mbadde nti ku buufu bw'amazambi ebikosa omuntu amazambi ntuuse ku nsonga ganti herimani rizq. Allah atumma rizq naye ng'alina kwakola ki? Kwayisiza. Tegerekisi ekyomukaaga mahku barakatul umur. Allah ajja baraka mu buwangaazi bwo. Allah ajja baraka mu buwangaazi bwo bw'owangaaliramu. Buli w'oneebagala amazambi obuwangaazi bwo Allah agenda kugyamu baraka. Fa inna al-ma'siya tamhaku barakatud din. Okugwa mu mazambi kujjamu emikisa egy'eddiini n'edduniya. N'owangaalira mu mbeera ey'akanyigo. Okuza emyaka okuliridde naye embeera baraka temuli. N'osanga omusajja mukulu myaka 76 gwe beetisse endagala mu katale, nga n'amwetisse endagala yalibadde muzzukulu we. Obuwangaazi Allah ebujja mu baraka. Yalibadde atudde waka mu baana be bamulabirira, Allah ajja baraka mu buwangaazi. N'akugira baraka mu baana, neweevuma abaana be wazaala. Muntu asobola okubeera n'abaana naye nga tebali mu baraka. Naga Sheikh nazaala abaana mu bakyala ab'enjawulo naye bonna sifunyeemu. Gwe nali nanyumirizaamu omukinjaaji Katona nsale. Oyo ali mu baraka. Muli mu baraka. Allah ajja mu baraka mu buwangaazi. Abaana bo ne bakugobaagobanya, muzeeyi wano vaawo tuviire. Noyagala otunda ku kijja ne bagaako okikwatako, tujja kukuba nga baana bo. Allah ajja mu baraka. Allah ajja baraka mu buwangaazi. Baganda bange Abasiraamu, teriiyo kirumanga musajja kukula nga Allah yamujja mu baraka. Kuba obukadde bubonyabonya. Bukadde bukola ki? Omusajja okulaba nga ate mu bukadde mwabonerabonera, mwatawaanira, at least twali tawaanye emyaka egy'obuvubuka. Naye tunuulira omusajja akuliridde emyaka ng'akyakola ki? Akyabonaabona. Anoonya ne w'okusula. N'afumbirwako mu bakyala we abafumbirwako we bamugoba. Olwo n'amalawo omwezi n'afumbirwawo ne bamugoba. N'ayogerako n'ab'omuzikiti, muleke nsuleko awo wiiki. Nabaga tukuwadde ennaku 3 ez'obugenyi. N'alabayo omukyala omulala alina akatala afumba emmere naye n'amufumbirwako omwezi. Naye n'amugoba n'amuga genda nali mmanyi nfunye musajja. Tolina makulu genda. Baraka. Tegerekisi. Era temulowooza nti abantu abafumbirwa abo bannakyeyombekedde, kubanga teriyo omusajja ategeera yalikkiriza kufumbirwa musajja mukazi munansonyiwa. Teriyo omuntu ategeera yalikkiriza kufumbirwa mukazi. Akulabirire. Olaba abakazi ffe betulina betulabirira. Akuga nti tuviire mu nyumba eyo. Naye mwe abali mu nyumba z'abakyala muwangaala mutya? Babagoba ennaku emirundi emeka? Olaba n'abaffe betusuza akukola ki? Akugoba. Naga tuviire watuberekere abaana. Tuviire mu nyumba yaffe. Ali mu abali mu z'abakazi mukikola mutya? Mumbuuliremu. Mutegedde kyentegeeza? Tomanyi bagenda kyogera? Ntegerekisi. Kati teriyo kirumanga muntu kukula akyabonaabona. Era n'ebimulaba abeeranga ku TV noonya mukyala andabirire ng'alina emmoroka alina amaka ansuze baraka. Kyeki teriyo omusajja anyumirwa mukyala kumufuga. Era bwe nkiraba njula n'okukaaba amaziga ne nga ya Rabbi tulaga wa? Allah tusaasire. Okubanga omukyala yakusuza. Nayina wali omusajja
ku mikwano gyange saagala kumwatuliza we naayogera ebitendo biba ajja kutegeera nti ndi kuye. N'agenda n'afumbira omukyala waawafaawo ku muzikiti, naye buli kiseera yagaa nti mwanfunira musajja kika kyono. Naga nkuwadde ennaku ezi, oba teweeterezezza genda onviire. Namuga essuuka z'osulamu zange kyolina kye wajja nakyo, weebaka bwebasi. Yatandika nga omukozesaawo emirimu, amutuma ku sigiri, genda olabe emmere. Yoleza ku bintu, bakutuma lwaki? Kubanga gwe wafumbirwa waali badde oteekeddwa omuwasa. Niraba engeri gy'amutuma mu bantu. Mumpitire oyo omusiraamu wadde asaala sunna, mugabe wamala sunna nagugira oyoza ebintu, genda olabe emmere. Bambi yalemererwa. Ebigambo bino mbanyumiza, naye nina ennaku eri abasajja, nanye mugezeeko okukuuma ekitiibwa kyaffe. Tebula abakyala batuweebudde nnyo, bali ku social media okwo kye batukola. Aye bwemugenda ne mulaba ennamba z'abakyala abali ebweru ne muzipiikinga amamobi balina ssente balina. Omukazi abeere ne ssente akufuga onoosigazaamu gwako obuntu, taakuvume n'akuvuma n'ekyo ekirevu ky'olina. Tebasoboka. Mukyala yeetaaga nga gw'omulabirira, so si ye kukola ki? Kati ekyo kyonna ekituleeseza ekyo kiki? Baraka. Allah yazijja mu buki? Mu bwangazi. Baraka Allah yazikola ki? Kasita Allah ajja mu baraka. Fa inna umra al-insanu huwa hayatuhu billah. Obuwangazi bw'omuntu bwe bulamu bwe ne Allah. Kama anna hakikatul haya hiya hayatul qalbi. Nga bwe kiri nti obulamu ddala bwe bulamu bw'omutima. Buli we gufa tolina buki? Naye obulamu bwe bufa ne Allah n'akujja mu riziki, n'akujja mu baraka, n'akuleetera emitawaana, bulamu buba bufudde. Kuba Allah yagamba nti amwaatun ghayru ahya, abo bafusi baki? Wama yashuruna ayyana yub'athun, bambi tebamanyi bazuukira ddi. Tufa ku bulamu buno obw'ensi ne tufa nga tukyali baki? Balamu. N'obeera mu kubonaabona mu mbeera ey'akanyigo wafa naye nga tonnaba kuzuukira. Kirala baganda bange ekyokumeka ky'omusanvu, libaasu dhul, oyambazibwa ekyambalo ky'obunyoomofu. Okulu ekifaananyi kyo olabikira mu kifaananyi ekyobuki? Ky'obunyoomofu. Inna rajula iza aswaba dhambun, omuntu yenna buli wakola ezzambi, walaw sirran, newankubadde alikoze mu kyama, asbaha wa alayhi madhillatuhu, bukya ku makya ng'alina obunyoomofu. Ng'alina obuki? Wa wajada ukubatu dhambihi ajilan aw ajila, n'asanga ebibonerezo by'amazambi ge eitha mu bwangu oba Allah bikeere yabimuwe. Fal'izzu fi ta'ati llah, baganda bange ekitiibwa kiri mu kugondera Allah. Wadhullu fi ma'siyatihi, obunyoomofu buli mu kujeemera Allah. Qala al-Hasan al-Basri, yagaa nti aba Allah illa an yudhulla man asah, yagaana Allah okujjako okukakkanya oyo akola ki? Jeemera Allah. Olw'ojeemera Allah, Allah akukakkanya. N'oyambala ekifaananyi ky'obunyoomofu hatta ne mu bantu nga tolina kifaananyi kya kitiibwa. Tuli fenna kyava yagamba Sulaimaani at-Taymi rahimahullah, inna ar-rajula la yusibu dhanbin fi sirr, sajja asobola okukola ezambi mu kyama, fa yusbihu alayhi madhillatuhu, ne bukya ku makyanga alina obunyoomofu bw'ezzambi. N'ayisibwamu amaaso, abantu okubayisaamu amaaso, oli n'akujereegerera, mukyala n'atakulabawo, kiva ku mazambi.
Yeroyizo ga mukyala wange yakyuka kiki anvuma mukyala njerega mukyala tandabawo maki mazambi wagakola yite yakulaba ku zambi ni ekyo Allah yakimuteekamu nakukakkanya lwa maki lwa mazambi tuli fena kubanga omuntu yenna ayonoona afuna obuki obunyoomofu ekisemberayo ddala la'anatul bahaim lilmudhnibu n'ebisolo byennyini bikolimira omuntu agwa mu mazambi ebisolo bikolimira omuntu agwa mu maki fala yakfi almudhnibu iqabu dhambihi tekimala bumazi kufuna kibonerezo kya zambi lyo hatta yabu'a bila'na paka atuuka n'okufuna ekikolimo man la dhamba lahu hatta albahai waddawab ebisolo byonna ebiwuka bikolimira omuntu agwa mu mazambi tal'anu uswatu bani adam bikolimira omuntu yenna ajeema mu baana adamu tuli fena kubanga buli tukola amazambi Allah tatonyesa nkuba kati ebisolo ne birumwa olw'obutatonyesebwa ki ne bikolimira buli yenna agwa mu maki fama bakat alaihim as-samaa'i wal ard wama kanu mundarin laba otandikibwa okukolimibwa n'ebisolo n'ebikuli awaka byolabirira embuzi zo ente zo enkoko zo zikukolimira lwamaki lw'amazambi baganda bange amazambi galina akabenje kaki kanene nnyo eri obuki eri obulamu bwaffe tegerekisi njagala kufundikira n'ensonga zino nfundikira lumu twaziine tusaale lumu tuli fena ensonga gyensembyayo ku binsonga ezireeta obulamu bwaffe okubeera mu kanyigo ihdharu tasaulat alfashil weewala okwebuuza ebibuuzo ebitalina ansa bannaye ani yandoga nabaaki lwaki nze ndi kino weewala okwebuuza ebibuuzo mu bulamu bwe ebitalina ansa omuntu abe naga bannaye oba nze nabaaki ninga aliko ekisiraani oba ani yandoga olwajja akubuulire tegerekisi tasaulaati ebibuuzo ebitakutwala mu maaso weebuuzabuuza kyewali annalyaki omuntu oluvaawo ng'aga nti Allah nakukola ki nze okunteeka mu mbeera tasaulaati alfashil weewala okwebuuza ebibuuzo ebitalina ansi binatuuka n'okuba naye Allah nakukola ki mu bantu bonna nze abonaabona olwajja akubuulire kubanga guwookoma okubonaabona abalala we batandikira kati weewala okwebuuza ebibuuzo ebitalina ansa ebyekijega Allah nakukola ki ddala mu bantu bonna nze gwosazeewo okubonyaabonya oli naga agumiikiriza beera mukkakkamu n'omugamba naye mu bantu bonna nze gwalabamu Allahu akbar oba olaze wala nnyo tolina mpisa ne Allah taaddubu ma Allah funa empisa ne Allah mulowolereza ekirungi Allah niyo ogenda abantu bangi babuuza bwe batyo ebibuuzo naga ni Allah nze nakukola ki mu bantu bonna nze abonaabona nze gwolabye okubonyaabonya ani yandoga nakukola ki tolina ansa gyogenda kufuna ansa gijje mu bigambo byenkuwadde mazambi go maki mazambi yensonga ebadde yakumeka ate ya mwenda etya bukyansomesa nakasomesa mwenda wiiki ewedde twakoma ku yakumeka 17 olwaleero njogeddeyo 18 ne mbagamba nti obuufu bw'amazambi n'ennyonnyola obuufu amazambi kye buleeta kati n'ennyonnyola ensonga ey'amakumi ameka 2 okwewala ebibuuzo ebitalina ki njagala mubeere mu kiraasi
njagala mbeere muki kiraasi kuba njagala muyigemu era wiiki ejjawulo ngenda okufundikira omusomo guno nga nkuwa ansi nga mmaliriza ebigambo byange twetegekera okusiiba no njagala birangira mmwe twetegeke bulungi twenenye eri Allah tusome amateeka agakwatagana ku nnamula z'okusiiba oleme kusiiba nga ate oyonoona ani asiiba ani atasiiba mateeka ki agafuga okusiiba abantu mufo ky'okubuuza ennyo ebibuuzo ebibayamba ennyo ku kusiiba kwabwe bakutereeze bino okulaba bakubuuza ebibuuzo n'olabira ddala nga teki ate seeka bwe nkiisinga mukyala wange nga nasiibye mummwe mulimu abasajja nga takiisinga nga na ku mukyala naye lutuuka mu mwezi ogwa Ramanzaani ne yeefuula ayagala okukiisinga mwabaki mubuuze ennamula z'okusiiba naye omuntu awangaala awo nga tagambangako mukyala we kumunywegera naye lutuuka mu Ramanzaani buli kyonna n'ayagala yeegatte naye emisana muliko shaitaani kikaaki omuntu abeera awo nga tagamba nkuna mukyala we ekitali Ramanzaani kumuteeka mu mbeera eyo naye oluyingira Ramanzaani njagala kukiisingako ayagala kwegatta ddala omuntu eyasiibye nga ddala wasiibye amaanyi ageegatta ogajjawo ntegerekisi ekirala bakyala bammwe njagala bakubiriza ddala nga tuyingidde mu mwezi ogwa Ramadhaani baleme kubateeka kubeera nga babakaluubiriza ku hakki zammwe mwezi gwa kusiiba mubeere bakkakkamu emisana omukyala buli lw'anaawabba hakki ye mu bujjuvu ajja kusiiba nga mwetowaze nga talina wasiwasi tebula abantu bajja ne beebaka mu masijidi n'agamba neerooteredde omuntu omufumbo yeerooterera atya ddala neyeebaka mu bwebasaawo neyeerooterera ebyo byo byabawuulu talina waawummuliza ki mbeera ye birowoozo naye omuntu nga ddala abeera ne hakki ze ekimwebasaawo n'aloota neyeerooterera kiki abakyala babayambeko naddala mwezi ogwaki baleme kubalumya kubaka ono wasiibye ate otawaana na shahawa na bwagazi bukusumbuwa hakki bazibawe mujjuvu ddala mwezi ogwa Ramadhaani oleme kusiiba misana ate ng'owankawanka neerooteredde nvuddemu amazzi mbadde ndabye omukyala mbadde nyimya n'omukyala nenvaamu amazzi yiye omufumbo bigambo ebyo tebitera kuba mu bafumbo n'ekirala ekisembayo ngende ku byange abakyala tubalabirire bulungi naddala mu mwezi ogwa Ramadhaani kyusaako ku ndi awaka leka kugulira mukyala nsawo y'akawunga gye mukubaawo Ramadhaani ngimaze kiro 10 okireese mubayambeko mubaliise bulungi naye obadde oleka mutwalo yongerako kyosobola okwongerako kuno kusiiba mukyala asiiwuke bulungi alye bulungi ddaaku ekirala mubeebaze mukyala okuzuuka ekiro n'akutegekera ddaaku ssaawa 9 ssaawa 10 gwe ng'oli mu buliri n'ozuukuka n'olya buli mubeebaze era Ramadhaani bw'eba eweddeko okufunayo kyogula oba shaliyo gimuwe ni bulungi bintu eyo yiyo ntegerekisi ekiddirira ekisembayo nkubiriza abasiraamu naddala bakulira emizikiti abaagala okusiibulula abasiraamu bwe tuba tusaba omuceere tusabe n'obwegendereza temuteekamu ate malala abasiraamu b'omuzikiti gw'egindi tusaba kutusiibulwa twagala omuceere naye twagala gwa basmati ddala mmwe muli beetaavu omuntu omwetaavu ateekako akakwakulizo ku byalya oli n'akuwandiikira ebbaluwa bweti n'akuba bbeegi naye twagala gwa basmati mwabaki mulemesa n'abantu abaagala okusaddaaka oli agala okusaddaaka obusobozi bwe buli mu kaiso ogwo gwendaba baguyita kika kyo amwe muli bagagga mwe benjogerako ndowooza Pakistan ayina obusobozi sebo mwe muli babasimaadi ab'okwalinina muwe abagaggawaze naye njogera ku bantu abawandiika ebbaluwa naye twagala basmati
bantu mbage twagala mukyere oli ye bwalaba kyasobola akikole ki akireete muleke kugira kuteekawo obukwakulizo batuwe basimati oli bwaba talina tasaddaaka bantu mbaleke mulyango okusaddaaka muki mugule mugazi ngenda kubisembayo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna tubategekedde eddalusu gaggadde wali empigi ebboza ku ssomero lya Salifu empigi ebboza ku ssomero lya Salifu mujja kubeeramu abasomesa ab'enjawulo Sheikh Isa Kakembo Imam Kyeyune Sheikh Kiti Sheikh Mugendera Sheikh Kasim Kiyinyi Sheikh Adam Senjala Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje mujje tusome obusiraamu 16 omwezi ogwokuna tujja kuba tusiibye dalusu yetegekeddwa abakulembeze b'omu mpigi abasiraamu n'ekitongole kya Salifa n'ekitongole kya Furaya Islam Media ate ng'ennaku z'omwezi 17 enkeera waalwo era ogwokuna tujja kubeera n'eddalusu wali ku mubisi ennakawa mujje tusome obusiraamu era muyambeko ne ku puroguramu esiibulula abasiraamu bajja kubeerawo mu bungi mujje tusome eddiini yaffe tuli mwezi gwaki gwa Ramadhaani tuyige eddiini mujje ate n'ebitabo muleete abaana bammwe muleete bakyala bammwe bajje batuule mu ddalusu basome ate basiibukuke empeera ezo saagala tuzifiirwe twetabe mu kusoma obusiraamu bwaffe tusemberayo ddala Jam'iyatu Daawa As-Salafiya fundraising baagala okubayambako ku public address system contribution yammwe twagala tugiyise ku ssimu 0704 38 76 ne 0778 42 96 41 erimanya ga Ssesanga Haddad account number bagituwadde eri mu Equity Bank abajjamuiya Daawa Salfiya abalubaga baagala kufuna mizindaalo egiyambako mu ddalusu zibeere nga gisomesezebwako abasomesa mubayambeko mubakwatireko naye nja kubawa amagezi account mugiteeke mu kitongole era ekya Jamaiya so simmanya ga muki muntu akalubiriza nnyo sente zisindikira omuntu so bumuteeka ku kitongole nti oba kitongole kya Jamaiya account eri mu banka ekyo kisinga obuki naye mubayambeko mubagulire system ey'emizindaalo dalusu zibeera nnyingi buli Sande bantu baleme okupangisa ebyo singa abasiraamu tubirina tubeera n'eddalusu wano ate tetupangisa biki mizindaalo ng'obusiraamu buganyulwa tegerekisi naye mbayambeko basobole okulaba nti public system ekola ki etambula abasiraamu basobole okuganyulwa mu kusoma kwabwe mu ddalusu biidhinillah saba Allah nnyini buyinza atukuŋŋaanyiza mu kifo kino fenna atukuŋŋaanye mu Jannatul Firdaus saba Allah atumalire ensonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu tumwegayira Allah tuuse mwezi ogwa Ramadhaani tumwegayira Allah ateekemu abo abagenda okusiiba tumusaba Allah atugabire olugabira nga lwa halal tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugaziyize mu byenfuna tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ku ddiini yaffe Obusiraamu atuwe obuwanguzi ku duniya kuno ne ku akhira atufuulire obuddiro bwaffe nga jjana atujje mu bulamu buno obw'ensi nga Allah atusiimye ayi Allah gwagaggawaza gw'ositula mu madaala ffenna abali wano ayi Allah tuli beetaavu tukusaba ayi Allah ebyo ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byakusaba mu byetaavu by'edduniya wano n'ebyetaavu bya akhira ayi Allah tukusaba naffe obituwe n'ebyo ayi Allah bye tutakusabye obw'obukendevu bw'okumanya kwaffe n'okutegeera tusaba ayi Allah era obeere ng'obituwa tutere baraka ayi Allah mu bye tukola tukingiriza obwavu n'obukafiiri tugaziyize mu byensula ayi Allah tugaziyize mu byenfuna tutere baraka mu baana baffe tuwa abakyala abalongoofu tukingiriza abakyala abeeraguza abakola shiriki tukingiriza abakyala abafuuwa emmindi ayi Allah ngaffe abakyala tukusaba era otuwa abasajja bannaddiini abasajja abalungi abanaatulabirira otukingiriza abasajja abanywi b'enjaga otukingiriza abasajja abatasaala otukingiriza abasajja abafuuwa emmindi otukingiriza abasajja abeeraguzaraguza otuwa abasajja abalina obusobozi obusobola okuyimirizaawo amaka
ai Allah tuwa abasajja abanaatusanyusa obulamu bwaffe ate tuyingire nabo ejjana ku lunaku olwakhira. Tumwegayira ai Allah bitukusabye ai Allah obituwe yanukula okusaba kwaffe. Saba Allah asaasire bannannyini bitongole bino ebitukwatira emisomo gyaffe omuli aba Thuraya Islam Media, aba SK Muslimu Daawa, aba Shukran Daawa Center n'aba Tawba Islam Daawa. Saba Allah bonna obasaasire obaggulirewo obawe abantu abalungi abasobola okusapootinga omulimu guno ogwa daawa gugende mu maaso. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.